Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Eggwanga erya Amerika lyafuna obwetwaze bwalyo mu 1776 omwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 2 oluvannyuma lw'olutalo olw'enkyukakyuka ey'omuggondo. Lino nno lyasooka kufugibwa musajja mukulu George Washington, wadde ng'ebyafaayo biraga nti John Hanson ye yasooka, ng'ono teyakola nnyo linnya, nga mu butongole kitegeeza George Washington ye nnamba emu. George Washington yazaalibwa mu February w'omwaka 1732 nga woofiisi y'obukulembeze yagiyingiramu 1789 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna. Amerika yagifugira emyaka 8 by'ebisanja 2 okutuuka mu 1797 olwo nno ogw'obukulembeze n'agunnyuka bubimbi. George Washington y'omu ku baasima emisingi eggwanga lya Amerika kwe litudde, nga bangi baamuyitanga taata w'eggwanga eryo kubanga yali ne ku kakiiko ak'abagassemateeka eyasooka. Yali muduumizi mukulu mu ggye lya Amerika eryasooka erya Continental Army eryalwana mu lutalo nnamutaayiika olw'enkyukakyuka z'eggwanga lino. Yeegombanga nnyo okuteekawo obukulembeze obulina omusingi omuggumivu n'amateeka agatwala eggwanga mu maaso nga tegalina gwe ganyigiriza. Obwongo bwe bwali bwogi ng'alengera ebuziba, ng'alaba eggwanga eddene eryetengeredde eririna obusobozi bwonna naddala mu byenfuna. Okuyitamu kwo okufuuka pulezidenti kwaleetawo essuula empya mu by'obufuzi bya Amerika ebikyatambulirwako nakati, omuli enkola kabinenti kwetambulira, ennyumba y'obwapulezidenti eya White House esangibwa mu kibuga Washington n'ebintu ebirala nkumu. Okuwummula kwo okuva mu ntebe oluvannyuma lw'ebisanja ebibiri kwaleetawo ennono eyagobererwanga buli mukulembeze, anti ng'alina okufugira ebisanja 2 okutuusa mu 1904 President Franklin Delano Roosevelt bwe yakozesa olukujjukujju n'afuga ekisanja ekyokusatu ekyali kitakkirizibwa mu mateeka. Kino kyaleeta ennongoosereza okukolebwa ey'omwaka 1951 ey'omulundi ogwa-22, ng'eno yali eteekesera ku mukulembeze wa Amerika yenna okufuga ebisanja 2 byokka, era nga yakolebwa nga yeesigamizibwa ku mateeka ga George Washington ge yali yateekawo. George Washington yakola nnyo okulwanyisa obuddu mu ggwanga erya Amerika, wadde nga kino yakikolanga kyama olw'okutya okumugwamu. Mu kino yateekawo etteeka ery'omwaka 1794 eryali likugira obuddu. Yali muwandiisi nnakinkwe ebiseera ebyo, era nga yafa mu 1799 ku myaka 67 egy'obukulu. Olunaku olw'enkya tosuba omukulembeze wa Amerika omulala eyayateekerera ennyo. Ku Ra Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.